Okay, olwaleero ennaku z'omwezi asatu tufunye amawulire agavudde mu lab zaffe essatu results ez'omulwadde Nancy waffe ayabadde akola emulago ow'emyaka 32 bwe yasooka okulwala ng'ennaku z'omwezi 2 n'ajjanjabibwa naye teyakomaawo n'agenda mu Saidina Abubakar Clinic oba hospital e Matugga n'avaayo n'agenda n'Embaale bwe yatuuka eyo n'aba bubi n'akomawo ne bamuwa ekitanda mulago we yafiiridde ng'ennaku z'omwezi 29 naye baamuggyeko sample era omusaayi gwe gwaggiddwako ne gukakasa nti omulwadde ono yafudde n'obulwadde bwa Ebola ekika kye tuyita Sudan. Omulwadde ono nga bwe mbabuulidde abadde akola ne banne be tumaze okumanya n'abamujjanjaba bonna Mulago, Saidina Hospital n'Embaale be tumaze okufuna ate be tumaze okuteeka mu isolation. Obulwadde bwa Ebola twagala tujjukiza abantu abatuulira nti obulwadde obwo bukwata ate butta. Bukwata ng'obujja ku muntu omulwadde bw'aba alina obubonero buno bwe ngenda okwogerako, bw'aba alina omusujja ng'akoowa ng'ekifuba kimuluma oba diarrhea oba okusesema oba okutandika okuvaamu omusaayi mu bitundu byonna eby'omubiri. Obulwadde buno okuva olw'okwatibwa okutuuka lw'otandika okulaga obubonero kye tuyita incubation period kimala weeks 3 ennaku 21. N'olwekyo abantu baffe be tuba tutadde mu isolation era balina okumala ennaku ezo nga tulaba oba banaafuna obubonero. Okuvaamu omusaayi ke kabonero akasingirayo ddala okusembayo era oli bwakutuukako ng'omusaayi gutandise okufuluma omanya nti abadde aludde n'obubonero buno oba n'obulwadde buno. Minisitule ekozeewo ki? Bwe twafunye amawulire gano okwakitivate tukiyita tutya mu nsonyiwe manyi twafuuka abazungu ennaku zino. So ne tuzuukusa incident management oba ttiimu ekola ku ebigwa bitalaze especially mu byobulamu mu by'endwadde zino ezisiiga. So bwe twamaze okuzuukusa ttiimu zaffe ne bagenda e Mulago ne batandika okunoonya bonna abaalaba omulwadde ono abadde bakola naye ne bagenda mu Saidina Abubakar Islamic Hospital nabo ne bamanyayo abantu abajjanjaba omulwadde ono era abalala wenjogerera bali Mbaale banoonyereza abantu bonna abakwatibwa ku mulwadde ono. So contacts oba abantu babadde mu contact n'omulwadde ono kati twakafuna abantu 45. Ekirala tutaddewo entegeka egenda abantu abalina obubonero obw'obulwadde tugenda kuba nga tubateeka mu ddwaliro lyaffe lye twazimba erya isolation center eriri e Mulago. Abannaba tebanakufuna bubonero naye nga tuba isolating tufunye awalala we tugenda okubateeka abaawano ate n'ab'Embaale. Twagala okubategeeza nti omulwadde ono eyafudde omulambo gwe tetwaguwadde baŋŋanda be. Omulambo ogwo twaguganya okugutwala era abasawo baffe abakugu mu kukola ku ebyo ebya Ebola be bamututte okugenda okumuziika. Njagala kubategeeza nti tubadde tulina n'eddagala erigema
Ebola nga tulina doses eziwerako mu ggwanga ze tugenda okutandika okuwa abasawo baffe ne contacts abaali betuyita contacts. Era twagala kubajjukiza nti emergency operation center zaffe mu Kampala ne Mbale zitandise okukola era tutaddeyo abantu nga bagenda okubaayo nga bakola bunnambiro. Twagala okujjukiza abasawo baffe abali mu malwaliro ag'obwannakyewa n'amalwaliro agaffe aga gavumenti. Twagala okubasaba nti mubeere alert. Buli mulwadde anajja ng'alina obubonero obwo mulabe nti muteekawo entegeka eta exposinga oba okulaba nti obulwadde obwo bubakwata. Mulina okukozesa standard operating procedure ze twateekawo. Ate twagala kubajjukiza nti mutubuulire omuntu yenna oba mu reporting omuntu yenna anajja ng'alina obubonero obwo mu malwaliro gaffe oba mu kiriniki zaffe. Tokwata ku mulwadde oyo nga toyina ebiprotectinga especially ku ngalo. Ate mulabe nti obuyonjo mu malwaliro gaffe oba mu kiriniki zaffe bigendererwako kubanga oba tomanya ani ajja mu kiriniki yo oba mulwadde oba si mulwadde. Tusaba n'abafuzi baffe mu Mbale, Mukono, Wakiso ne Kampala nti bateekewo obukiiko bunnambiro busobole okucoordinatinga omulwadde bw'abeera eyo nga tetunnaba kutegeera nabo babe nga bali alert batubuulire tusobole okuggyayo omulwadde yenna ng'alina obubonero obwo. Njagala kukubira omulanga abantu baffe aba bulijjo bannayuganda nti weewale omuntu yenna alina obubonero obulaga Ebola. Laba nti onaaba mu ngalo oba okozesa sanitizer buli kadde especially mu ma office gaffe oba gy'ogenda. Tomala gakwatakwata awantu wonna w'otamanyi. Mwewale okukwata emirambo abantu abafudde nga balina obubonero obwa Ebola. Mutubuulire omuntu yenna ng'afudde tujja kujja bunnambiro tuggyeko sample kasita aba alina nga obubonero obwo bwe nayogeddeko waggulu okusingira ddala ng'avaamu omusaayi. So nga mmaliriza njagala kukakasa ate okuggumiza kye nayogeddeko mu Luzungu nga mbagamba nti njagala kubategeeza nti Ministry of Health bwe yategedde yakwatiddewo omulimu guno bunnambiro era tuli mu control. Control Oluzungu Oluganda lulemyawo. Tuli mu control. Ekintu kino tukikutte bwala. Tukikutte bunnabwala. Okitegedde? Kannabwala. Ebintu bino mmanyi mbyerabira. So bannayuganda njagala kubategeeza nti Uganda emanyiddwa. Kubanga waliwo abadde abuuza nti ate kati abatuwa obuyambi biki nedda. Obulwadde buno bwe twogerako bwa Ebola threat ya nsi yonna si ya Uganda yokka. N'olwekyo tumanyi nti ne bapatena baffe bajja kujja batuyambe era kyova olaba nti WHO etudde wano naffe. Naye n'abalala tumanyi bajja kujja tukwatire wamu kubanga buno si bulwadde bwa Uganda yokka, bulwadde bwa nsi yonna. Naye njagala kubategeeza bannayuganda abatuwuliriza
ti Uganda tusobola, Uganda tulina obusobozi. Last time twabagamba nti tulina obusobozi era twabalaga, ne kati tulina obusobozi. Tewali nsi esobola okuddika, sigimanyi nti results zivuddeyo saawa 10 ez'ekiro already tumanyi ne subtype ne buli kimu. Tugenda okudeclaringa abantu bonna bamaze dde okuba isolated. So ekyo kiraga nti tulina obusobozi, tulina systems, tulina obukugu, tulina experience esobola okulwanyisa obulwadde. So n'olwekyo twagala okubakakasa nti n'ebitundu ebirala ebitali affected biri safe. Muleme gamba Uganda Uganda ekiri Uganda nedda. Uganda eri safe kubanga ekintu tukikutte bonna bwala. N'olwekyo tubasaba nti omulwadde yenna gw'onoolaba oba gw'owulira nti alina obubonero obwo obulaga nti alinamu ng'Ebola, mutukubire ennamba eno ya bwereere eri ku 0800 100 066 oba mutuweereze message ku ssimu nga mukozesa koodi 67767. Tujja kubaddamu bunnambiro ate tujje tukole ku ekyo kye mutubuulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kubawa updates nga bwe tugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala.